full figure lekera osiba abaana b'abandi mu makomera wotwala omwana mu kkomera kati nga webatutte basefuko ne babagamba nti bakomewo nga 15 January December temutegera bintu bya kooti abalamuzi bagenda okuwummula nga 10 ate badda February nga 4 ate awo basooke babeemu mu wiiki 2 nga bakyetegeka fayiro batandike kuze baaleka oyinza osiba abaana mpaka mu May nga tomanyi oyinza osiba abaana mpaka mu May okoze capital mu bantu naawe wennyini wali ovudde ku bantu teri muntu yali akusibye lwaki era nga bwe bakutwala ne bakubuulirira nga bajamisi n'otuuka n'ofumiitira kyolina okukola abo bonna abaana babadde balabira ku ggwe nange abantu banzivoola naye reciprocation kyewakola kyekizaala kiri kati zeisima siyinza yimirira ntwala omuntu mu kkomera no kubanga nina okupayinga for the price kyenyinza okukola kyokka mugamba terezaamu mu packaging mu mitigation nga nawe bakuyitanga naye nkubuulidde munnange social capital gw'ozannyirako omukoledde ebbanga totwala abaana b'abandi mu makomera ebivumo bitta waliwo wekikulumye wekikutudde nti olabyewo omusaayi mu butuufu abantu abasaana okukola ebyo basaana kuba ba bishop nga tavumanga ku muntu naye buli kintu ekitandika kiba bampe buli muntu avudde ku muntu wano wali mpaka we baleese etteeka tosiba abaana b'abandi ojja siba omwana amala emyezi 6 kuba golowooza bamututte agenda kudda nkugambye omuntu kooti weekugamba komawo nga 15 December oba okomawo mu February tewali mulamuzi n'omu abalamuzi bagenda kuwummula bawummula omulundi gumu era kyova bino ebyokusiba abantu emubende abantu bafa kubanga buli wojja mu kooti emubende kasanda abalamuzi bagenze wummula yes kati embeera na ya covid abalamuzi bali privileged tobayita abantu ba bulijjo kyobola ne mu kooti oyina engeri gy'oyogeramu yes my lord yes my aunt simanyi yes my uncle by'olina okuddamu beewa a privilege kubanga kyali kifo ky'abacolonialist nga webalamulira ne bateekawo amateeka mangi obadde okimanyi titokkirizibwa kuwandiikira mulamuzi nnyukuta ntono olina okuwandiika ennyukuta ennene nti omulamuzi alemettawaana nga azisoma ejasti okuyita seputinga kooti omulamuzi akusiba kati osiba omwana mu Desemba njagala kino kigende mwenna abantu abali mu Uganda tegeera senga bakukwata mu Desemba ne bakuproducinga mu kooti ne bakugamba komawo above the date of 10 obeera wa February abalamuzi bagenda wummula emyezi egi kati sikitegeera ubiri ogenda funa ki olowooza after emyezi 6 sefuko ayina kyagenda nti ogenda mujja mu compensation 10 ani otambulira kufumiintiriza naye nkulabula wano tewafumiintiriza mulekerawo ebintu ebyo nze abantu banzivoola enkya neggulu naye nkimanyi tewali kivumo kigenda kunkola ki kunsuna oba kunnuma kale ebyo mbireka bulesi ne bigenda nenfuba ku kintu kimu kutereeza kubanga buli kintu ekitandika kiba bampe kati ofiisi nazifuna internet nagifuna kompyuta abantu tugenda tubakyusa mpola kuba naffe tuzze tukyuka mpola muli naye singa naffe abantu baali batutwala mu kooti muganda wange abantu bonna batusobola aleeta obujulizi nga bukumala naye nabo bafuna kufumitira n'agamba naye waliwo oluusi kyoli wayogera ebituufu kale osanga wano yawabyemu bafuna bufunyi kufumiitiriza ne bajja ne bagamba kale ekyo kankireke naye nga naye weekubamu ng'ozzeeka n'ofumiitiriza mu bigambo by'oyogedde just mu wanuya neweofumiitiriza ebintu byo nga olaba balabi ku YouTube 6 months full figure. Do you really think tewali muntu ayinza ku buildinga case mwekyo kintu? There are many people who can build a case out of you every single day. Naye bakola ekintu kimu basooka ne bafumiitiriza ne bagamba wange ekikazi kizadde ne bagamba wange oba yali ya kamera omuntu afuna engeri gya kidissolving. This is how we meet people, we criticize. Mbadde njagala kusaba full figure nze ebintu nabivaamu nabiviiramu ddala
simanyi kuyombayomba kola ki kati njogera n'abantu babuvunaanyizibwa basipiika sikyayinza kuddamu ebyo nina okukola new level you understand mbajjukiza babloga mwena tiwaliyo end of year party